ne baluka batandika okuloganze eddagala nga ndisingana mu ngatto mu ngatto olusinga ngatto maziresa ku studio nga nyingi diri munda ngenda okujja okuyingira usanga mu obuti usanga mu kiniba yolanze ebigere abayimbi be baliwo ye yali ndoza lyeddogo ye mwenyini va kuba nabe ekiyumba bali balogalogono ye ati yali mulala kuba ye bwe yatuuka ye neddaga yali nyokezanga nga taswadde yajja n'enkola ye mbu akoma ekyoto ku studio simanya nayo kyako ennyama mbu bamuya n'asanyuka nnyo n'aleeta abayimbi omuvubuka n'aleetera ddala omuti ng'agusibye ogweddogo nga eringa njaye naye ng'agisibye mulimu n'eddagala ery'obuwunga kitegedde yaliteka mu njaye ndowooza ng'agisibye njinywe nviireko ddala mbuse obwojja okuba hiiti asooka n'agamba gulayo kiro y'ennyama tugitugenda gyo kyawali ku kyoto ne mulooka munywa wala gyo kwolwo ne munywa wala gi mpaka muyingira mu studio ne mukuba hiiti gulayo kiro y'ennyama obuze ku studio tugenda gyo kyesa ku kyoto gyokera wali ne musooka munywa wala gi nga tuyingira mu studio ne munywa wala gi bwayiwako muli mu kyoto bwe munyokeza ennyama bwe mugikalira bwe mugirya ndowooza obanga mukowoloba biki Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwe tuli nga bulijjo amanya bampita Rimasam oba osobola okumpita Metani Bongo. Twebaza Katonda olw'ekirawo ky'obulamu kyatuwadde n'olwaliro yalutegese ffe okujja gy'oli. Tumwebaza olw'ekitiibwa kyatadde ku brands zaffe ku mannya gaffe n'ekisa kyatadde mu bibatu byaffe amafuta gasize ku bigere byaffe n'akaako obuntu kakumidde ku mitima gyaffe. Sirwa kuba ntusaba nnyo tusiiba nnyo naye yakikoze kubanga bwatyo yatumanya Jeremiah 1:5 bwatyo bwe yatugamba nga tukyali mu mbuto z'abanyaffe nga tunajja na ku nsi yali amanya engero zaffe era yateekateeka amakubo gaffe. Kale gwe yamanya naawe akyebuusabuusa nti yakumanya just kyolina okukola kiri kimu kumuwakadde kukiwakadde kugendako ko obuziba mu ssaalo ojja kwezuula nti tewali kitonde kitalina lugero mabega waakyo. Kusembeza Kristo n'okumwesiga kiyamba ggwe tekiyamba nze nange okumusembeza kiyamba nze tekiyamba ggwe kubanga kkirizo bagaana waliwo akaseera akavanyuma akageyeena. Kale mikwano gyaffe kimwana la Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo waka na ssomero. Tutandise osereka ebizimbe tubiwaniseeko roof. Omwana wa Katonda tukwatireko yongere okutuwa ku bisiige yongere okutuwa ku bifaananyi tubikusiige tukusiiga nga buholi olw'akasente akava mu bisiige bino ke tukozesa okubeezawo ministry eno. Tunayogera tutya tiddala obusobozi twabulina ne tetwakola twabiwulira ne twabiboora. Ministries nga zino organizations nga zino omulembe gwe tulimu ffe twajja kumenyawo kusabiriza abazungu nabugayaavu buzirimu kyova tukozesa emikono gyaffe ebibatu byaffe okupaintinga otukupaintinga nga bwoli olwonna akasente akava mu bisiige bye tukakozesa okuddukanya foundation zino oba foundation eno olwo tetuliyigamize gye tuteesaliddeewo kubanga tuli bakozi ebitone byaffe Katonda byatublessinga nabyo bye tukozesa okusitula bannaffe abalala. Kikkakatako gwe mulokole munanga ali eyo omukiriza munanga ali eyo omulabi munanga ali eyo omusiraamu ali eyo okutuwa ekifaananyi tokikusiigire olwonna akasente kadde mu kuyamba abaana ekitiibwa kya Katonda kigulumizibwe. Tukoye okulaba omulembe oguggwawo nga sitaani agutaddemu enseke. Naawe alina ekimu ky'ekkumi ekyensi osobola tuwa emitwalo 245 tugenda kuyiwa flowa tugenda kujjuza ttaka mu bisenge tukyasereka tugenda tandika ku demarketing nguudo twetaaga n'okuzima ennyumba z'abasomesa
twayitayo ka broker mwaka abasomesa kubanga bonna twabajje Kampala olwo nno isomero litandike omujiji gukyuke kale twegatteko Katonda agenda kuwa omukisa omukulu sebo bwekiri akayimba ekitiibwa kya Mukama nkubye gospel music ekitiibwa kiddirani Mukama ate singa watandikira mu gospel music singa oli wala kati ate kana akayimba akamu kenaka ate naka akayimba munnaye Katonda era yakampa kunakafunieyo ku lusozi zezibyemu ku mboozi leero gye njagala okunyumya Chosen John namanya ntya nti nfuuse Chosen kubanga kyeka nalondebwa nga nkyalina mu lubuto nga bwogambye mu Jeremiah 5 batumanya nga tetumanyi naye batuteekako n'obubonero naye mu lugendo lw'ensi ofuna ebisoomooza bingi n'ebikujjako bingi nnyo gwe ng'omuntu okwezuula ky'oteekeddwa okukola ne layini yo mw'oteekeddwa okuyimirira kyantwalira ebbanga kyovola naye ogansinga natandika ne gospel oba oli awo naalibadde nakuba naye ate gwolowooza nakuba ntya nga nnyimba biri era eyantonda eyali annonze yampisaawo aluka olugero lwo alina engeri gy'abipanga mpaka lw'otuuka ku kiri ekyakola ki ogenda okubyogera eno gy'ovudde nga bigatta nga bikola amakulu n'oli abifuna aleme kulowooza nti omwana wa Katonda ava buvi eyo mu bbanga n'agwawo natandika okukola ebyamagero atwabuuse mugamba mutya bannaye mwenna abagyekuumiddeko MR Live mwebale kutwagala mwebale kutuwagira mwebale kusharinga okuva sebo we nazze ku mukoto nyenze nsoma obubaka abantu bwe baddamu esimu wagijjeeyo simu nagijjeeyo wali wagisi Mukama mulungi nnyo kansooke neebaze abamu ezimu ku ndiga abampagira nesebo nakunyumizaako ebigali waliwo omukyala yampita n'afumba n'ekijjulo nga mbuulirira nve kakoola nve ku njayi naŋŋamba musajja mulungi biki era y'omu ku basinga okunsikiriza oyo ye tuvudde mabega muwagizi wange wa nnyimba nga muyimbi okitegeera ate engeri gyambuulirira mukyala mukulu yatuuka n'afuuka mami wange kati bwe yazzeemu n'andaba obutambi bwange nga butambula aba ali okwo ku mukutu n'andaba nalaba buno obutambi obusembyeyo awo nga butambula nanoonya ku WhatsApp nga siriiko nanoonya nga siriiko munezi bate ziri busanga ngenze yewe nangamba kiki nalabye obutambi nalabye akatambi bwe ngoyogera ebigambo ebirungi nenkulonya ku WhatsApp nga sikulaba nakulonya kuva luli ne mugamba munnaye simu nagisinga nensuubulamu enjaye nangamba ate kati nali nakugamba ebyenjaye byo ate kati olaba abantu bagenda nakulemu okuyamba kubanga kati ojjala mutulowooza ajja kuwa ssente ogenda ozikolemu enjaye ne mugamba nedda enyimazi gaali ganyingiridde biki olugero lwali luwanvu tuuka ogisinga naye bwe njifuna njagala nkozesa omukisa guno obutambi bwange gye butambula ntambulizeeko ne music wange kuba olaba olwagijjeeyo nkukubiddemu ka gospel kange naye wali mbadde nga sirina nadde kwenkakubira banaye nze Sebagala John Roy Sebagala wa Lusimbi Chosen John segedde amulonde John njagala nkutandikire mpola ntandika nti okwezuula nti kati kitufu ndi mulonde kanve ku byenkola ndikyeka nkole ku byone yannonda ntandika ddi nayita mu bizibu bingi nnyo nayita kale nasooka nenfuna amasanyu nasooka nenfuna amasanyu kubanga bw'obanga oli mulonde moyo akukolera gwe nga tomanyi nakumanya nze nayingira industry eno nga ndi green nga sina kyemmanyi nti no oba omuntu okujja okubeera w'amaanyi olina okujja n'omuti nga bagukujigise mu waleti oba olina okujja n'ensiriba oba olina ogenda eyo mb'okole biki nze nayingiranga omuntu owa bulijjo nga mbyagala ngeri gye nalinamu ssente zange bano abavubuka nga bansanyusa ngenda ku studio nembalaba nga bavubuka bakuba fiisayo ki nebinsanyusa nayine nga kankoleyo ki akayimba saamanya nti kyenyingirira lubabu muliro nyingirira ekinyusi kyekibondo kyekizikiza kubanze negomba nga abayimbi bangi nnyo nga nkyasoma nga n'ennyimba zaabwe nzigeegenya nga nze obwongo bwange bukwata oluyimba lw'omuntu kasanduwuli omulundi gumu nendwagala olwo mba nduyize nenduyimba ndowooza omwoyo olwo gukola ki gukugoberera kati eyo emabegako nga begani nasooka nenfuna amasanyu mwe omwandabira ng'emmotoka weeri omukyala mumulina ennyimba zikubwa ku TV zisho nzifuna nina abawagizi nina abantu abanjagala nalina ebikete nalina bibebi nga binteekako ssente nga nina bakadaama nga nina obulamu nga butambula bulungi kumbe nze simanyi nti ndiko ki obulabirizi
ndiko omwoyo nono omukyala kama amuwumuze mirembe yali mukyala musabi nnyo yali nga nnyamba nga simanyi kubanze kati nali muvubuka nga ngamba naye ng'omukyala bwe nzirayo waka nsanga saa 9 ng'asaba oyo mukyala wange kuba nali namujja waka nga nakyala n'abantu ne bamumpa abantu ab'obuvunanyizibwa mu buto obwo mu buvubuka bwe naliko nga n'enviiri zino njuke biki nali nakyala ewaabwe ne bamumpa binafsi ne bamunkwasa ng'era tuli mukyala na mwami era kikyankuumanga nnyo nga ne bwe ŋŋenda eno mu ndongo manya nti ndeseeyo famire waka kati omukyala ono yabeera ng'asaba nze kye nali simanyi nga nzirangayo ekiro saa 9 omusanga asaba ng'ali ku sapule agisaba kyekintu kyokka ndowooza bwe twasinkana yampa kasapule kaalina ka wudu ali obusapule buli nga babukola mu mbaawo naye nga sapule naye nga babukola obubira buno bwa mbaawo n'akampa nangamba beeranga ng'okambala naye nze nga simanyi ku byakusaba simanyi ku byakuloga simanyi ku wabula nze nga ndaba obulamu bwaki butambula bandongo kati omukyalo ono yasabanga oba oli awo emikisa negikola ki negigulibwawo ndongo yange negikola netambula kubanga gwe nali siroga ate nga n'okusaba sisaba wabula omukyala alayika yasabanga mwami wange agenda akole ebintu bikole ki kati obuzibu bujja omukyala wange afa 2018 nenfuna okwennyamira tuyingira 2019 sagala yeyo kulwayo nyo tuyingira 2019 oludde nga maze ofuna enkovu sigaza abavubuka n'abatabani bange Raymond ne Rafaeli mbasigazzaawo mu mbeera ey'okubeera nti kati nina okubakyusiza amasomero n'okukola kinino n'ebintu bye nalina okukyusa nendizootinga nenva ku ndongo nenzira kuki kunze kulowooza ku nnaku yange ey'omukyala n'abaana bano nkoze ntya tuyingidde 2019 kati nenyiga neŋŋamba naye kyenina okukola kati ndongo kuba kati kyekiriwo abaana bano ne bwe nabeera mu kwennyamira ne ŋŋamba omukazi agenze biki ndaba ebintu ebikyatambula ne bwe mu studio sayagala gendayo buli lwenzibiriza ndaba memories ze bw'ogenda mu studio okulikodinga oba wakatandika oyimba olaba omuzimu gwe nga gulinga ogwagala okwambala nempulya nga ntandika muli bagamba batya okwejjusa oba nze namuviirako okufa oba kiki ate nga ddala kituufu kiyinza okuba oba oliawo ku stress yava kunze oba oliawo n'ebikoligo ebikolebwa mu nsi muno oyinza olaba nga ye engeri yali asaba ennyo oba oliawo mukama yakikola nga bwe yakikola neŋŋamba nedda nina kati okuyimba ate nga bwe nsomesa abaana bano kati nennemerako nnyo neŋŋaka ntandika okunoonyereza music ono mukoze ntya okubanga mufunamu kuba kati naakola ntya abaana bano bakimanyi ndi sita nyimba zibadde zikubwa nengezaako awo zisho nzikola bakuwa zisho okola eno okola naye ng'ennaku era ebeekoleki bwe nzira yeewaka nenzira mu maziga bw'ovaayo n'ojja mu bakyalibo awo nentandika okuliira ddala akakoola gumite njaye gumite teri agambayo kuba wali omukyala yaŋŋambangako nga ndi oluusi neekweka nako ne kati nfuuse gumite walagi kitegeeza omukyala nga tannafaayo tokozesa bintu ebyo watandika obikozesa oluvannyuma lw'okwecawa n'okutya ne depression gye wali oyitamu oluvannyuma lw'omukyala ne depression gye nali mpitamu kakati nentandika okulaba nga bali ababbi babikozesa bo ne baba happy nenange nentandikira ddala kuba kati wali eri nikugane nalinga wabuvunaanyizibwa nga nengenda mu bbala siri wakusula nina okuddayo waka omukazi gyali neki n'abaana naye kakati taliiwo okwecawa kuli buli wenzire ewaka nenkyawayo kati obudde obusinga nga nabbo malamu bakyali bange bakola kibada kakola banywa njayi banywa walagi so kigaali kyekyo kyetuliko tulina kubeera bwe tutuyiro nebinkolera nga mbeera oke wakanzizaayo kumakya nembisamba buli kimu nga kiringa bwe kyagala nagalaale kubanga neevuddeko kati ndaba enseeko zeki nekomye tuba tuli awo 2019 nwana mpushinga ekiziki mpushinga ekibali ndi awo ku studio awo wezikyukira nali ne imoni awo mpushinga ekibali njagala wakiri nfuneyo tune nziremu nfuna amaanyi nange bamanye nziremu nkubezi show ndabiri abaana bano n'omukadde oli Nazaala azaala mukyala wange namba mukazi bampa omukyala oyo nina omulabirirako nfuna disente ne balangirira lockdown ne balangirira corona 2019 tugenda kati ndi awo mpika nemeddeko ne balangirira ki corona omanyinga baluni gye bapisemu omukka ne bagisibako bulungi ama ne bagipamu akatuli ne bagitulisa njaya nagyebeeramu omukka mpaka egugwamu negwa wali engeri gye nalimu banku bakazito ka corona tuli waka mukazi ndi waka mukazigo abaana bano bali ne mama waabwe omuto eri gye yabeera nabo kuba gye bali basomera otukakkanye ndi eno njagala mukazi g'onkuba endongo ne batugamba
temugenda kudda mufuluma mu nnyumba. Waliwo obulwadde obuzze ensi yonna eri ku bunkenke, ekyo ne kimmenyera ddala omutima okuggwerayo ddala, ne kimmenyera ddala omutima ne ngamba kati bikomye. Mbadde nwana kubeera sita batugalidde mu nnyumba, sigenda sobola genda ku TV, sigenda kuba show, sigenda kukola kyate nga bwe byali. Ne batugamba ennaku 14 nenva Kakola, nenva Kwaraji, nenva ku buli kimu n'ensooka mbeere ewaka nenzirayo mweri depression eyaddala. Ndi mukazigo bw'omunzuukuko awo kulya kwebaka, kulowooza bizibu by'okulya kwebaka, ate nga ku TV ogenda oteekako bataano baafudde bano bannange nengumire waka nenganze sita sigenda ate kufa, nina okubeera sita, nina okwate okweguma, nina okwekweka. Ennaku yannumira ewaka eyo mukazigo tuyingidde 2 segera nkutwala ntandika okuddamu Katonda anteeka wakola ki wayagala segera tuyingidde 2 akazigo kantami nainako abantu bange benali baddemu benali nkyakeregakerego okuba n'abakolera ebweru biki mbako neddemu gwenjoge naye muga mwana lockdown enyize sikyalina bikina njagala va mu kazigo kano demu ansindikira emitwalo 8 ku Western Union ntambula ngenda emachi katwe nzijjayo mfubutuka wali olwo wezikyukira naina wa kazigo kamu nzijja ku Boston awo nfuna waggulu ennyumba lw'omuzimeka 2 enyumba wali entamye mbeera mu kalumu nzuuku kabwe nti amaaso nga kuba ku luggi nengamba kanfuna rooms 2 nenzifuna mitwalo ago 2 nenjiyingira ebintu byenalina byali bya mu kisenge kuba nalina room emu kati ng'ekitanda kiri mu kisenge ne buli kimu kiri kati nga ddiro kalu tuli mu lockdown olwo 2020 twakayingira kati nga wakiri nebaka mu kisenge nemanya nti kati nzuukuse nenaba eri mu kinabiri biki nenfuluma nenzija mu ddiro temuli ntebe temuli muki mulimu just ka TV wali nalina ne ka stove kwenfumbya n'obusowaani naye nga atulisiko kintwalizawo ku bwongo nti vudde mu kisenyeze mu ddiro nembeerawo mayembeerawo 2 nembeerawo waggulu awo nga bwenjiya kakati awo wonna kati music atandise okugaana 2 lockdown eganye ntandika okuyiya nkoze eki ntandika okuguluba nkoze eki na nsike chapati nkole ki kuba kati music batusibe tetukyakola 2 tumutwaliriza batwongerayo ennaku obusente bwonna bwe nina mbulidde byentunze mbitunza awo kati obwongo ne budda ku TV balinga basabira ku TV nembera nga nsabanga ku TV okonge kiriko ku TV kufa na kusaba bano bafudde lero misa lero bugemba asabisa lero gundi asabisa saa 8 tulinayo NBS after bishi kusaba nembera okwo nentandika okuwa obudde Katonda 2 awo nentandika okubanga mmanya nti kati ekisigalidde kyeka Mukama Katonda ono bano bebabulirawo nembiwa obudde nzeo awo wonna byenkugamba nga sisaba sikola ki simanyi na kusoma yadde eno sapule tuba tuyingira 2 enkuba yatonnya eyali ey'amaanyi 2 tuba tuyingira 2 enkuba yatonnya ekiro sanga 6 nali ku TV okwo nga nsaba Pastor Bugembe nali ku olwo ku Pastor Bugembe nga tuyingiza omwaka enkuba yatonnya nga nyingi nnyo mwana Katonda ali obanga ojjukira nga tuyingira 2 kuba yatonnya ekiro ku ssaawa nga 5 n'eddakiika nga 5 yatonnya nga wabula eddakiika nti nnyo tuyingira omwaka ekintu nekimbagula mu nyumba agenda wabweru mungoye nga bwe nali nenyimirira mu enkuba okumaida kikanga 4 nenyamba Katonda enkuba webanga kanyingire kenazeeko omwaka guli nyingire guno omwaka n'emikisa enkuba yankuba kumaida kikanga nekyewunyisa yatonnya nesamukako ne mu nyumba batabani bange nalina bayisenga gye bali naye bo baali bebase nensimula amazzi ago mwalimu n'omuzira nzikiriza nti enkuba oba oli awo ye yansumulula tuyingidde 2 ndi awo waggulu awo mukazigo waggulu awo olwo kati byensibye ennoonya tukoze tutya batutadde mu nnaku 42 tukoze tutya nfuna plan ekola restaurant mu kwefulukuta okungi awo oli wako nkoze ntya naye sirinaawo byengenda kukozesa nkoze ntya nsooka nfuna plan oba nfumba epiraawo ono nga musiba ku piki nenfuna omwana amuvuga n'amuyisaamu piraawo 10 naye ekyo nekigaana nga buli plan gyenfuna neŋŋambako nga ngende waimoni ku studio nemugambako njagala kukola kino ekyo tekijja soboka oba nsiike echapati kati ziba teziri busa wano wenali napangisa waliwo yali yazimbawo nga yagenda bweru ng'akomawo agamba abantu awo njagala kukozesaawo ero yali mwaveemu kuba kayumba kali kakadde
ngamba nfudde nze ngenda kujja sente ate kati ezipangisa sawa ziri sente bansindikira nsindikire oli omukyala ngamba ngenda kusasula emyezi 3 gyogenda kubanza awo netagawo she was understanding ayogera luzungu biki how much you want a house for how much nemugamba ennyumba emitwalo 3 biki nampa sente nange nempunga nganoonya ennyumba ewala nenonfunayo buloka nenoonya ennyumba reality najifuna waggulu awo mu kigagga oyitira ku luno oluguudo lwa mwero nyini Lukyamuzi road noyambuka wali waggulu najifuna kisenge na ddiiro ennyumba eno yalina mpya nga bagimaliriza sente nkugambye olina nyini wani azimpadde nensenguka n'ebintu byange nenkwate kuba nenzirawa 221 kati nzize wano waggulu ku lusozi awo mu kigagga ndimu ennyumba nga mpya bulungi nenga Mukama Katonda laba nfunye n'ennyumba kyakajendaga kati nkola ki ndabayo awo nentandika tetenkanya bana abakazi benda ku internet ne bakyali bange biki nengula yente bawo mu ddiiro nentandika okuzimba awo nga njagala kati 221 njagala nziremu nkoleki nange ntengerere ngenda okuddamu oyita bakyali bange abayimbi nti nkyali yako wakanga lulinga sibonna nga nabeegoba kukumbeera gye ndimu segedde kati waggulu awo maze okufuna ennyumba eyo ninayo ne girlfriend gwe nali nafuna girlfriend awo namujjeyo luwafera mu lockdown ni gitwalinga tutulumira omuddo kale nga tetunabakwatagana nnyo kati bwe nfuna eno njagala muyite ajjalabe gye nafunye walungi najje netandika okukwatagana ntandika kuba kisododo tubeera ffenna najje natandika ngaokubiranjoleza nenfuna companion nembeera n'oyo demu twabeera naye kati awo 221 tuli naye ninamu ekiwozo ekikola ki restaurant demu tuli naye tubeera naye awo nga mayirungi nkyagalya nenjayi yange manyo muyite waka awo najje nabeerawo nga yayoza nga nze ndi mu ddiiro ndya mayirungi gange bwe ndaba TV kati nayinamu omuze ogunoonyereza ennyo nga n'essimu yange Samsung Galaxy 8 nga mbaako ne data era oyo demu yampa line ya laika nga mbaako ne data wa mwezi nga noonyereza nnyo nga mbeera buli kaseera mbeera ku simu ku zi documentary mbeera noonyereza n'ensoma bintu nenoonyereza ebintu nga njagala bwe mbanga batutadde nyinda yimba biki ebigasa nga mbeera okwo nga noonyereza kati documentary zino mubeeramu music abeera emabega eyo music oyo yatandikanga okunkwata nze nga simanyi ogenda ova mu documentary nga ebintu byobadde olaba obijjukira kumba oli music oli abaddemu akola ki abadde akusika kati tuli mu lockdown awo neddemu biki demo mugamba njagala kwa restaurant nangamba restaurant nzange nakolako restaurant kwa nagendako ebweru manyino sika chapati yali yabeerako kadama nja kuyambako konze fit kirowoozo nekinyikira nti kati restaurant gye tugenda okukola nga ndowooza muno demo ajja kunyambako ku restaurant kufumba biki abeerenga yagikolamu kati nali nakeregayo wano biddemu awo nengulayo poloti yange ekikyusa wali emabega nga nkyakuba kirowoozo nekigamba naye tuli ku kisenge lwaki otunda poloti notandika bupya okukola omuwala ono n'agaana girlfriend nanemera kunya totunda mugamba naye njagala kukola kuba kati music tetukola nentunda poloti nenzikirya ku Salama nenfuna restaurant mitwala ameka 5 buli mwezi so bije nakola era ne girlfriend yo yangamba naye otandikidde mu gundi ya waggulu funa ekifo nga kya rice zirawe ndi muyimbi banda batema kulya kukubo kuba mu kiosk azirigiroyi ina kubeera mu restaurant nga erikiroyi bantu ngenda kubajjukira ngenda kuleeta abayimbi bannange agago ntaddemu emeza nene bulungi meza ziri kilasi kuliko abantu batulako mukaaga njikozi taddemu kaunta sente kuba nafuna milioni najitunda milioni nga 18 naye sente zo bazimpanga mu bitundu ne bampaye 3 ne bampaye njitandise mfunfunya abakozi awo bataddewo abafumba biki ne demo naze atandise okukola chapati awo biki kumbe demo bwe twatandika okukola byatandika omumenya natandika ddala okulaba nga nvudde ku mulamwa mufudde mukozi wange oba oli awo biki olumu nga nnemererwa nga biremye ebyokusuubula biki nakwata mu lusi mu nsawo ye yalinayo botiki ye nebitandika okufa nga takyabeerayo nga abeere ne ku restaurant natuka nangamba ebyo mbikoye kati kankwasaganya obulamu bwange beera mu restaurant yo nimuganga katondeko otyo twakatambulako emyezi ng'ebiri nze simanyi byakufumba simanyi kubega mmere nagamba ojja kufuna abakozi mwenyini nanfuya n'omukozi asooka neŋŋuma nadda ku botiki ye netusigaza mukwano natandika n'okunnumyanga ndi eno noonya sente bwanumya omukwano tazeta kuba kati alaba ndi mukubonaabona sina lugendo bino byokuyimba mbivuddeko nina ebizibu ttaka nalitunze
natandika okubanga zigizaga nengoma ku restaurant nembira n'abakozi awo kati abakozi bano nga bafumba nga nze mbiraba nafumbanga emmere ne local food netufumba ennyama eyo boiro netufumba ng'emmere ya restaurant webeera ebijanjaalo biki nga nagituma ekimeeza restaurant ng'ekolera ddala ng'era nfuna abantu ne bajja ne balya naye obuzibu bwava eno mu management capital mutini yatuuka naggwawo n'abakozi nga sibasobola kozi nga boonoona ebintu omukozi akuma esigi n'agenda okima akawunga n'akomawo ng'esigiri amanda gaweddewo omukozi ayoza essowaani imwemu amazzi bwagayiwa omukozi agenda okunoonya bakasitoma ne bamukwana n'abeereyo tadda omulimu munstressinga ninajjukira n'ebizibu ebirala nembeera nga sibisobola mukozi leero azze nkira tazze ate nga n'ebintu nali simanyi nti babisuubulire mu katale nze nga mbijja ku maduuka wano kati nga sisobola kufunamu maduuka ne gammanja tuli olwo kati tuyingira 220 lemu asuddewo tuyingira 222 kuba oli abadde 220 mugumu tuyingira 222 nenyingira 222 nengamba kangomire wano nembeerayo ku salama eyo 222 nenkola nebituuka nebikola ki we mwayawukana n'omukyalo ono mwasooka nemuba abaagana dde nakusuulirawo ddala omukwalo nagwo ne gufa relationship nefa twali just mu relationship tetwali nti twali bafumbo nali nakamufuna ate nga she told me yalina naye omuntu we shihada omuzungu kwegamba nange nenga njagala ko ese opportunity oli omuzungu nga amujjako obuyambi olusi nange nanyambako kyanyamba nako n'okubeera yene waggulu eno mu nnyumba eno mu kigagga kubanga yatuuka nga yasasula nga nange nenkigumina ngera nkimanyi myagendewo omuzungu biki najja n'ebintu bikokokoko biki byonna nga ndi fiti n'ebintu ebyakola mu restaurant ebisinga yabigula kati yabisulawo nga alabya ddala sirina lugendo kuba yanyamba omanye omuntu okubanga kale nga naye mufumba nga bwe ndi omuddo wano nsooka ne muvuga supidi biki n'abikola naye kati nga tebivaayo tebiguka mba ndi ne mabega mbadde nerabidde mba ndi n'omukyalo oyo twebase lumwe waka nempulira ekiwunya mu kisenge yali mmese naye tetwamanya nti yali mmese twasula ekiro ekyo tetwakola na mukwano byali biwunya nnyo ekyebiwunya ku makya yakerayitamu nengwa mu nnyumba nenkebe nengwa wansi w'ekitanda naye nayo keesi ze nasigaza eza mukyala wange keesi ezo nga mulimu ebitabo byeyali aziba mukyala wange twali twalabaganya ku ssomero era namujja ku ssomero okumuteekera waka twava kufenna ku ssomero mu senior 6 kati nga alina ebitabo byaleka engoye ze nga keesi gye ziri emmese nga yayingidde mu keesi eri erimu ebitabo senga yayingidde mu nsawo erimu ebitabo mu nsawo muli munda nga ebitabo byali mu kaveera neyingira neyita negenda mpaka mu kaveera munda omuli ebitabo nefiira munda eri munda mu bitabo nanoonya emmese nenema nenfuukula buli kimu kyonna paka we nagigwako ngaakaveera kawunya nkeera waalo nga wayisewo olunaku lumu ngenda okugwa ku mmese ebijjukizo bingi nnyo mu keesi omwo byenagwangako memories zoono omukazi kati nsumuludde amakeesi ndaba engoye ze ngwa ku buleega bwe ndaba bikibe mwana siga nesoka ati nenyika kumbe mwoyo antwala olwo ku kinyusi nga bwe nagambye omukazi oyo yali musabi nnyo awo mulemirembe nampeera meebi akaveera kali emmese mwe yafiira nga mulimu ebitabo byonna ebikwatagana n'eddiini ey'obukatuliki saabeerako n'omukyalo ono nansomesaayo ekintu n'ekimu saamulabako n'ebintu ebyo ng'abisoma wabula nali saamanya ngeri kigi yali abirina era nga yabisoma n'abikenkukamu era nga mukkiriza kati bwe mbigwako nenjiwa buli kimu kyonna nembisangamu katikisimu nensangamu esappule nensangamu engeri gye basoma sappule nensangamu akatabo ka mama Maria nensangamu essaala zonna nensangamu buli kiyali yawandika ekikwatagana ku ddiini n'ebintu ebirala bingi nnyo kati nebintu aliyo olunaku lulambako olwo naguluma ndi ku ebyo ebintu nga mbikebera nendaba essala ze nali simanyi naye nga nali nasoma omugigi mu kusooka eri mu buto nali nasomako omugigi ng'ebisala ezimu nzimanyi naye nga sikyabijjukira kati bwe mbigwako ngeri gye ndi mu nnyumba obwomu nebintwalira obudde nenkwata ebitabo ebyo netandika obisoma buli lunaku nebimpamba nga ebintu ebyo nga bipayiringa wali eri nga nsoma kimu ku kimu nenkwata sappule netandika okugiyiga kubanga byali ku lupapula nga biwandiike ngera yabiwandiika sappule ogisoma bwoti n'otandika n'osoma ebikola bwe biti nga biwandiike nembeera mu nnyumba kati omukazi tumaze twatuka ne twawukana nga bwegambye kati nembeera mu nnyumba nga bino nabadde mbibuuse byenkuyonyola byaliko mabega ku walimu 221 nga tetunagenda ku restaurant
byaliko wali mabegako mu 2021 nembera nga mu nyumba omunga buli lunaku lwenfuna omuddo nenfuna nawalaji wange nga ekintu kimu kyokka TV nenjesonyiwa n'essimu nga ndi ku bitabo bino nembisoma mwana wa mama nembikenkuka nenjigeze sala nenga simanyi bintwalawa eddoboozi nitandika okwogera nange ngeri ye nali ngambera nzekka olina okukola nga bwe twakuyigiriza weesonyiwe buli kimu kyonna ogoberera amakubo ago goberera obubonero goberera buli kimu olina okubikola mu nkola y'eddiini mutima tebyogera mu ddiiro bikimu mutima naye ng'omanyi omuntu oyinza okubeerawo ng'olinga osomye ennyo oba nga omuddemu n'owuli eddoboozi ne lituuka nga lijja buli kaseera nga ne bwe mba ntunula ne bwe mba nina gye ngenda ogendawo beeraawo ntandikola obubonero nga ndaba 11 this is the universal number abantu abali eyo ng'okimanyi oli mwoyo if you know about obubonero 11 nentandika okulaba 11 ku simu ku TV ku masaati g'abantu buli wentambulira nga ndaba 11 ebasaawa naye kaba kabonero erya oyo omulonde nti kijja essaawa zino sikyagiraba 11 nalabanga 11 12 ne 10 nga kasanzijjayo essimu yange bwenti ngenda onyigako bwenti ng'essaawa ziri 11 12 oba 10 benabeeranga nabo natera nga okibalaga ne mbagamba buli kaseera nga kintomera oba ku TV oba wanga ndaba akabonero ako 11 kati biri ebintu nga mbisoma ningenda mu maaso n'okubisoma jukira ndi wali waggulu ku lusozi awo kati mwoyo nafulumanga ebweru nentunuulira ebintu bino ebyatondebwa kuba bwe natandika okusoma biri eri ebintu mwoyo gwangamba okumanya ebisingawo ku ebyo funa ekitabo ekitukuvu ye Bible nga sikirina sirowooza nga nako kuba nayo mu nnyumba sigimanyi n'okugisoma essimu yange neneeyimirira nengenda ku Google nenkebera Bible kweri nagwa ku YouTube kati laba mwoyo yakuvuga noonya yakusoma nagwa ku yakuwulira audio Bible yanyanguira nnyo kubanga tebowa mulimu music gwe bateekamu oli akutwaliza ng'omusajja oli asoma nga binyumira kati nentandikirawo neŋŋenda ku Genesis ne bakimpa ekitabo kiramba nenteekako tip omusajja natandika okusoma nze nga bwe nnuma omuddo gwange muganange okumala omwezi nga mulamba ng'omuddo ngulumira kweyo audio music oli ali mugundi oyo alina amaanyi alina engeri gyakutwaliriza ebigambo ebyo n'obiwulira mpaka ebiggwayo ng'ekitabo nze nsobola okiwulira emirundi nga3 olunaku nsobola okiwulira nenzamu nenkiwulira nga ngulimu nno nenzamu nenkiwulira bwe mubaamu kyesitegedde nenzamu nenkiwulira nenkivaako omwoyo ne gumpambira ddala nempulira ezo audio book kata we nayigira okusoma Bible neziri essaala nga nzimanyi nentandika okugamba nno nteekeddwa okuba nga ndi wanjawulo naye nga sikimanyi bino lwaki mbisoma lwaki bino kati lwaki binzigira nze nga ne bwe nteekako TV bweti nga kuliko ebintu njagala kulaba firimu wabula nga obudde bwabwe kuwulira audio Bible amasinyazi gagenda TV ekyankalana ne bwe basimu nga tugeze ninawulira audio Bible naye nengenda ku TikTok bikyankalana data natandika okwetoloola naye nga nteekako audio Bible bikola bulungi naye ntandika oterera mulayini ntandika okulaba kati ebintu nebitandika okunzigira gomanyi yakutonda sense ezo oyina meka muri ago simaloboozi mu bwongo bwange kati ago simaloboozi nze mwenye nefumitiriza kati ntandise okusoma Bible ndaba ebintu bingi nnyo ebyomwoyo bagamba creation nintandika okwewuunya nintandika okwefumitiriza ku muntu nenfuluma ebweru nendaba amayinja kuba wali mbisoma nga buli lwensoma ekitabo kati Genesis eyo jambikula amaaso nentunulira emiti ntunulira obwengula ntunulira omusana ntunulira ebiwuka nebintwalira obudde kati nga nsobola okwambuka olusozi nendaba ejjinja eryo nentunulira okumala essaawa nnamba nentunulira ebinyonyi ebyo nebitunulira okumala olunaku lulamba nentunulira nentandika okufuna ebire ebyenjawulo nga mbiraba biyitawo awo mu bbanga naye nga nali sikirabangako nga siki witness nga kuwabula ebire byalinga birimu ekirimu mbitegeera luvannyuma nnyo eno gyendi ebire ebyo kati we nali mbeera nga waliwo eddinisa nga manyi oyimirira mu ddinisa oluusi nga nkooye nentunulire eggulu ebire ebyo nga bijja ne biyitawo ebyeru ennyo kati olumu nga bijja nga biriddaaka olumu nga bijja nga
nenga kiyinza okujja nekisoka nekibeera awo ekiti ogenda okuddamu okutulaba oti nga kiyiseewo kigenze kati bwenzire no mu nnyumba nkwatirawo Bible kiri ekire kiraga kibeera kino obubaka bwe kikuwa naye nga ojja bufuna mu birooto oba si kyo ng'osomye kitegedde ntandika okuba nga nfolowinga ebintu ebyo mwana wa maama nenfolowinga obubonero 11 nenyambuka olusozi olwo waggulu waliyo obulongooti obwo busatu waliwo baddeyo n'amagye ndowooza bazimbayo ezo beesi mu biseera bya Amini abamagye nga babeere bamagye kati mwoyo ntambula ntunuulira ebimuli emiti biki mwoyo anyambusa ntwala nsiŋŋaana omuti omunene Samwoya mu junction ngutunuulira bwe nti kati n'emiti emirala nga mingi bagisimba ku mabbali g'ekkubo naye nga gyekwata naye ngenda nga ngobera emiti egyo mpaka waggulu bwe natuukayo waggulu nempulira emirembe nentunuulira bw'otuuka eri waggulu olaba Kampala ono yonna olaba eri Munyonyo olaba eri ennyanja Nalubaale olaba eri Kampala olaba eri Eggaba eyo ne wantwaliyo obudde nga buli lwenzuuka ku makya mpulira omwoyo ogungamba yambuka Sapule nentandika okugenda nga ngisomera eyo kati nga nawe ntuula bwe nti nga bwe ntandika osoma Sapule eno mandabanga eri ennyanja Nalubaale nze Mirembe Maria ngamba ntunuulidde Nalubaale nze nentandika okufuna ekyo zingamba oba Maria ayinza okuba mu nnyanja nze nga nsoma busomi naye omusozi ne lumpamba nga nyambuka gyensanga omusajja naye yalinga agendayo bugenzi omusajja lumu nandaba kuba bwe natuukangayo nga nzijjamu sandozi nagendanga mu sandozi nenzijjamu waggulu ku lusozi nentambulira mu bigere nangamba Likiroyi nemwewuunya nangamba nkumanyi twali tubeera ffenna eri ezzana wati nakungulako ebyokulya oli muyimbi mulungi naye olaba watuuka okukkiriza nojjamu n'engatto nenda kukuyamba nangamba nze omusajja ngamba nze ntwala luno olusozi lwonna nempuliriza naye nga nze ebirowoozo biri ku byange nina ennaku yange sentwala luno olusozi lwonna era ekyendabye nenda kukuyamba ebiseera byo nali nkoze oluyimba lwaffe tuddako kati nze nga oluyimba olwo lundi ku bwongo nga njagala gamba oluyimba luno tuteekeyo ffe tuddako lukube nfunemu musajja nangamba ebya music sooka obyesonyi toddamu okulowooza ku music nakwata mu kasawo ke yalina akasawo najjamu 5,000 nazimpa nangamba ngenda kukuyamba ngamba oba malayika bakimu nenzirayo ewaka namusanga ku lusozi waggulu nenzayo ewaka nentekako essimu yange nenkola byenkola nendabayo movie awo naye ngaobwongo bwonna bufumitiza ku musajja oyo enkeera nenzirayo mba nakatuuka omusajja yangazze nayimiriranga eri kati waliwo akaswa ewaggulu ku lusozi kaliko babuyita batya bukapanka kakwata bwe kati nga waliwo webagenda ne basabira waliwo n'ekyoto nga batu bagendayo ne bakuma mbu bakumira bbaamu basamirirawo nze nagendangayo kunywa bunywi kiti kyange nakusaba Sapule musajja nangamba kwati kuba ogende wali eri ofukamirewo osa ebyoyagala nekinkyankala si ssabo kalinga kaswa naye ndowooza era libassabo kuba bo bakolawo akantu kaabwe ngaera abasinga bagendayo nga waliwo abo bateekateekawo abo obunusunusu biki musajja nangamba genda awo osabe era mpaka kati saa zino tuliba tufunye obudde olusozi siwala nja kutwala nsobola okukulagawo jasi nkugamba nti reality naye mwoyo nangamba kuba lwedde nenga tunali nzijjemu ate omusajja yangamba olaba ojjemu nenga tunengenda wali nenfukamira nga nsaba byange ku kyoto kiri kimu nga nenseesaseesamu nga nsaba byange ayi Mukama nsaba restaurant yange ekole biki njagala music wange biki nemalizo saba musajja nangamba kale kati goli mukwano gwange biki nenzirayo ewaka enkeera omusajja yajja n'eddiba buli lunaku nga ngenda ku lusozi naye nga teryampita tewaliwo kinsindika tewaliwo kinfunayo tewaliwo kiki naye nga buli lunaku ngenda ku lusozi banaye ne maasi genda ku lusozi olwo nga nsola olwala munda munze nga koloma wagendayo nesigendayo nga mba mpulya nakoze ensobi oli mu kizungu si mu kizungu wanooko olaba waneeno wenyini Lukyamuzi road bweyambuka boti nokyama guli omulongoti golengera gulu gwe bateekako ne plasta bagusimbako ne plasta omusajja najja n'eddiba eri embuzi nalyalirirawo nangamba kati kolera nali ngenze mu bigatto byange naye nali ngenze ne girlfriend nemutwala waggulu nemukajangula gye nagenze gye natandika okubeera gye natandise okugendanga nalabye ebirungi nekolo nakkiza ne twambukayo era nali naye ku olwo omusajja nga ayazeewo eddiba eri embuzi nangamba abakukola ekikyamu bonna ogenda kubalaba nemugamba nze siri waneeno kulaba bakyamu nze wabula ndi waneeno wanzikakkanya nenjogera n'omutonzi wange nangamba agwe tofaayo
genda wali eri oddemu osabe. Mu girlfriend oli naye. Girlfriend ndi naye era yeti yagenda weti yagenda wali kusaba nengendawo nesaba. Ngenda okumala osituka bwenti okuva wali eri okusaba anti omanyi obeera wali weefulukutaye okuddamu osituka okukuba amaaso eri eddiba nga kuliko omuntu eyeebaseeko. Omuvubuka yali musajja mukulu naye nga muvubuka naye nga mukulu. Ng'ali mu ngoye ze nga yeebaseeko nengendayo kuba omusajja nali namulesaawo ye omusajja waaliwo mujambula kati nga mututuula then naakulagira agende kaninzeewe ne mugamba waayi malirizo saba nangamba oyo omulaba yeebase ku ddiba agenda kweyambula lutemya lwaliiso nali banjuuse ku gwa my girlfriend nti ono byanga sibitegeera ngenda okuddamu okulaba omusajja ng'asuse ku ddiba ng'ali mu ngoye ze n'agenda wali eri we tusabira wali ku kyoto n'afukamirawo n'ayogera byayogera nze nange nenzira eno ku musajja nga omusajja yavaayo ng'ali bwereere nze namukubako eriiso limu bwe nkyuka amaaso bwe nemulanga ali bwereere sayagala kuddamu kumukubako liiso nembuuza ono kiwandiki omusajja ng'ali bwereere ne girlfriend n'amulaba ye girlfriend yamwetegereza nnyo kuba nze natya girlfriend ye yamwetegereza nnyo omusajja ng'atambula ajja we tuli ne mugamba ono omusajja yeyambudde naye ajja we tuli naga atotya omusajja n'atutukako n'atwetegereza bw'ati n'amala n'aweta n'akola ki n'agenda n'atwala engatto zange saakimanya nti azitutte ezo sando ze nali nalese wali eri we tuyingirira kati we tumaliza okunyumyamu eno n'omusajja nze mugamba katugende ngenda otuuka wende kasando zange nga teziriiwo ne ngamba girlfriend bigatto byanga tebiriiwo ng'omusana gwakazaalisa nga mukaga kitundu awo ense ne ngamba omusajja ebigatto byanga bitute nangamba ekyo kirungi gendera mu bigere naviirayo mu bigere kolansi nga njokya kuba waliwo baali bakola kolansi eyo nga bw'omutuukako n'omunyako bwoti nga kolansi ayo kyebigere kati nga buli munyako bwoti eddoboozi nga liŋŋamba obulidde obuyinza bwange obulidde kolansi eyo bwakwokya kati nga bininya ku ttaka ate nga lyo terinjokya kati nga ntambulire no ku ttaka naye nga lwo bwotuka ngo linya ku kolansi ninga nengenda mpaka waka kati naye obubona bwonna bubonero bwakola ki bwa mwoyo eyo waggulu eyo gye nfunira n'oluyimba luno lwa Sirinaayo Mulala bwe nagendangayo ennyo waliwo olwazi kwentera okulinnya waliyo n'obuswa ebiswa bingi nnyo waliyo ebiswaswaswa kati ng'olumu ngenda manyi otera okulinnya ku kiswa kati bwe nalinnya ku kiswa nenengera ennyanja eringa eyinza oyiika neŋŋamba naye Mukama Katonda olina engeri okumamu ebintu bino mbutuufu Sirinaayo Mulala something came in Sirinaayo Mulala David mwesanka Sirinaayo Mulala saaluyiyako olwo naye buli nagendangayo bwe nti nenteebereza obuyinza bwa Mukama nti nsobodde okwambuka olusozi naye n'olusozi lwennyini nduyiseko ate nenninya n'ekiswa waggulu olusozi terumalidde nennya n'ekiswa waggulu nenga nekiraka waliwo ebintu bino abikola ki abifuga nenga Sirinaayo Mulala nentandika okumpozinga oluyimba lwa gospel Sirinaayo Mulala 222 siriwandiika wabula lumbeeramu mutwe Sirinaayo Mulala Sirina mpaka nalugatta bulungi kolansi Sirinaayo Mulala kati olwo oluyimba okululikodinga nvudde ku restaurant nzize wano ku studio eruwafu kati 222 nkyali ku restaurant bwe ngende eyo waggulu ku lusozi bwe ndaba ebyo bwe nkola ki bwe ngenda ku restaurant focus yonna nyitadde ku restaurant musajja yaŋŋamba toddamu kukola ki music muveeko ndi ku restaurant we biyinza oganya ebikola ki nentuuka nenemererwa kati oluyimba luno nga bwenkera ku makya nsooka nengenda waggulu ku lusozi nema nenzikira ku mulimu nenkola naye nga mbeera nnyimba Sirinaayo Mulala kati nga nsaba Mukama nyamba ondage ku by'obugagga ebisingako wano ku restaurant yegaanye nyamba era nga lwensaba bwe nti nyamba nga wemba nyambuka olusozi olwo ndwambuka nsaba sapule nga ngamba Mukama nyamba ondage ku by'obugagga kumbe simanyi nti ku restaurant yali antutteyo lwansonga mwana wa Katonda yenna aliyo buli kintu Katonda akikola lwansonga mu Bayibuli tulinamu banti sacrifices saddaaka ezo zibaayo kyanga edda kati ku restaurant eno mbitegeera luvannyuma nnyo nti ku restaurant eno nali ngenze kukola ezimu ku saddaaka ezo juke nali sinaamu ssente kati mwoyo akukwata n'akutwala akozesa restaurant nagulanga ennyama netugikalirira evumbe nengula enkoko netugikalirira abantu ne balya wadde bampangamu ssente ndi ku buweereza bwaki bwa Katonda naye nze simanyi kati musaba mugamba nyamba bino byo biganye ebyo mbitegeera luvannyuma nnyo nga ngenda nsoma Bible nga nvudde naye eyo nga kati ndi eri ku studio neŋŋamba kitegeeza neri nali ku buweereza ku restaurant kitegedde gye nkolera ennyama eyo ogenda n'ogula n'ogyokya n'ogikalirira then n'ogifumba abantu ne bagirya gye nsiŋŋaanira no strain producer yajjanga n'alya akanyama ako ka boiro nakagala nnyo naye nga tamanyi nti ndamuyimbi kuba nali nfaanana bubi nnyo nga nkoze nga mpeddewo ne mukubyamu lumufisa nangamba oli muyimbi biki nangamba nange ndi producer nkole kujja live naye nayo ne studio ye Ruwafu bagiyita Urban ne mugamba ninayo akayimba kenjaga recordinga ka gospel
nasooka nenjagala nziremu aka Joseph Ngoma mukomeewe kasimanya mukomeewe wakabishi nangamba naye akakayimba bajja kukwata ne mugamba nina akangi sinaayo mulala nangamba nja kutwala lumu ne tubeerawo ne bigaana munaye restaurant netuuka ne bangoba Andy Road nanenga gundi eganye naye kati nga nina emikwano gyange oyo no strain producer mulina waliwo ne kaddemu akala kajja bali bakaita shasha nga nako katirango kujja ka customer kange nga kagala nnyo byenjogera kubanga nali nsomye Bible nga ngenda neyo nga njogera ebintu by'obwa Katonda nga nina ebintu bingi nnyo bye nawandiika nga mbiwandika ku restaurant nga nabiwandika awo amateeka 10 tukisenge ku bipapula na njabi kuleetera bipapula 2 nga nabiwandika ne maaka nga moya ngamba amateeka 10 nga nagawandiika omuntu wajja okulya emmere yetunuza n'alaba amasakalamentu nga nawandiika ebintu nawandiika emyaka mu Luganda emyezi like emyezi gy'omwaka mu Luganda nga nagiwandika bulungi Gatonya Mukutula Nsanja Mugula Nsigo Kafumula Mpawu Muzigo kati tuli mu Ssebaaseka ne tugenda mu Kasambula ne tugenda mu Muwakanya Mutunda mukulu kusaba bitungo musenene mpaka mu Ntenvu nga nawandika amasakalamentu batisi mu conference nga nawandika amateeka 10 usinza Katonda omuye katula idi anga bwede mulinya ya Katonda oyongosa ngo olunaku lwa Katonda yagala bazadde be nakuzo zibede nyingi ku nsi tottanga tobbanga toyendanga nga okwayiza n'okulimba toyegomba bintu by'abandi nga nabiwandika naye nga nabiwandikiranga wakanga moya ninye era nga nabirabanga muri nabisoma mu bitabo bidi ebyamaliya ebyoli omugenzi. It was inspiration like nganjagala bitegeeza abantu ate nga nange binyamba buli ebitunako bwenti ambasike sinamenya mateeka mukama sinamenya mateeka nga nina okugobereraga amateeka ngera nagawandika niyo wange nga gyegali bingi nyonyonya kuleta ipapula bingi bwe biti kati awo tusiŋŋaanira no strain nono omuwala kati restaurant eganye ne banfulumya Land Road banfulumya ebintu nabiteekawo wabweru manyi kye nagula buguzi kakoola nali sinajja wakudda ningamba Katonda nzigenda kuddawa kubanga natuuka ekiseera ennyumba eri ewakanga girlfriend twawukanye ngenemeredde nga bwe nagambye nti yalinamu omuzungu nga facilitating nga natuuka ne birema nemba nga sosa restaurant mitwala 5 n'ennyumba mitwala 25 nenvaayo n'ebintu byonna nebitunda awo nga nteka mu restaurant nenzira ku restaurant nakafaliso kange ngobera ku restaurant awembera zookuka kukola wambuka lusozi zookuka kukola kusaba nga wembera kati 22 tugenderere olwo mu gw'omunaana gwa mwenda byagaana ne banfulumya nafuna kufunika kola kange nenkaluma kati producer nangamba ogenda kukolota ne mugambo wayi tewali kya mukama yamanyi era mukolo nange nakiza bukiza kati bwe bamaliza okuwamala okunfulumya kumbe waliwo neibange yali yakola ebbala nga neno lumu gye ndimu ajagala era yasasulirawo bamala okusasula nga banfulumiza in the course of that day akawungezi nampita nangamba game napangise kakati ono neighbor wange angambye ne nyumba ngisasudde nansalira ke mabega nangamba ogenda kubosa sule emitwalo 3 naye era yanyigiriza kuba nyumba yali ya mitwalo 5 kata nsalidde ke mabega wa mitwalo 3 naye ngamba kangume kati nenva kufumba emmere eri yonna nenzira ku chapati nenga mfumba ne chai ngamfumba ne chai awo kikomando muchere kwega mfumba ebintu ebyangungu kubanga kati byali bikendedde nga ne restaurant bajigaddewo abantu nga bategedde baggaddewo tekyaliwo restaurant naye nze nga nemeddemu ne baki ne bakasitoma bange era namalawo emyezi ndowooza nga 3 awo sitejawe ne 3 myezi 2 munayimba ndi mwaka akafo kange awo nkola mwoyo mutuukirivu mwennyini ne yesu nantuukirira mwoyo mutuukirivu nantuukirira kaŋŋambe yesu najja gye ndi saakitegeera wabula nzikiriza nti omusajja oyo gwe nasiŋŋaana mwaka akaseera nga nkolera mwaka akafo yali asindikiddwa oli omusamize nedda ono omusajja twasinkana ku Salama Road awo ku restaurant nga bwe mbadde okunyumiza nali mpandiika ebintu bino nga mbiteeka ku kisenge kolwo nali ngenze mu cafe kuwandiika my new menu kubanga nali nkyusiza kati nga njagala kuwandikira abantu nti nkola ekikomando nkola chapati naye nga mbiwandika mu Luganda nga nane inspiration nize ebirala byempandiise obukakamu obwesigwa biki kati omusajja naye yali mu kafe nangamba we bali kwagala lumi Luganda namugamba munaye tuli baganda ate nekyali na restaurant yange wali abantu njagala babere nga basobola osoma ne bakola ki ne balaba nga maze obuprinting obupapula bino biggambi nawandika nga nagenda nga nebiprintinga nobiprintinga nembiteekawo abantu babirabe omusajja nangamba we bali kwagala Luganda ne mugamba wali wenkolera nangamba nange manyi nina okukola chapati nali nkozeeko chapati ne mugamba
ne mugamba naye ate nze munenze sizimanyi naye nagenda okugwa mu restaurant nga nina abajozikola naye byanveeko kati twayawukana n'abakozi baagaana kati nze mbyekolera nangamba nja kujja lumu kukyaleeko nkubuulire omusajja kolo nampa enamba ye nange nemuwe yange netwawukana enkeera saamukubira kuba yaŋŋamba onkubirako nkeera saamukubira libize mirimu gyange newayitawo olunaku nemukubira nemugamba sebo wangamba olina omanyi kubya capati nsaba ojje onyambeko kuba yaŋŋamba nsobola okuyambako capati ezo netuzikola nga n'ekikomando si kyabijanjalo nga kyanyama netukalolekisi kuba nabikolako okeye ebbunga omusajja nemukubira nange ku lunaku nga luyisewo nemukubira nemugamba waayo jebale kuwanze wa ku restaurant wangamba bikibi ngamba ogamba otya nja kuyitirako akawungezi omusajja oyo yajjanga restaurant yange letunudde mu kikubo ekyambuka waggulu ku lusozi waliwo kyaki bagiyita St. Paul nga mwentunuulidde ddala bwenti omusajja oyo gye yafubutukanga waggulu eyo ngajja kati lwajja nali ntudde mu restaurant nga waggule bulungi mulengera mbeera nengera omuntu ava eri omusajja najja nayingira netwogeramu awo netwogeramu nemugamba naye restaurant baginsuulira abakozi bannemerera kuba nze natuuka ekiseera n'abakozi nembavaakola bongo nga nze emmere njiwaata oba ekyenkya nenkifumba oba omukyere nengulonda nengusiika nze mwennyini egyo emyezi nga bamaze restaurant bamaze ogiggalawo nze nalinga nkola nze nsiika capati nze nsiimuula nkera kumakya nensiimuula kakati ono omusajja teyali malayika wabula bwe nalinga mpuliza audio bibles mu revelations waliwo wenalabira nze nakwata nze nga nze nekwata neneteeka mu kifaananyi kyoyo gwe boogerako kubanga ebyawandiikibwa labongo webibanga byawandiikibwa abaabiwandiika baafa n'okufa yali afubutukanga eyo waggulu ku lusozi omusajja ono yaliko omwoyo kati nga bw'omanyi nti naffe wano tulinyibwako omwoyo ebiseera ebisinga wetugenda mu mwoyo mwoyo mutukuvu tubaako olusi nebyetwogera oba nebyetukola oba nakusindika genda wano bagenda wali kati n'omusajja oyo nzikiriza yaliko omwoyo gwali gumwambala jje gyendi kubanga bwe nalinga mpuliza ziri audio na bible mu revelations nga mbikuliddwa neteka mu kifaananyi ekyo nga yenze John yennyini gwe boogera kubanga revelation it was between Jesus and John okubikkulirwa okuva eri Yesu Kristo ng'abikkulira John kati neneteeka mu kifaananyi ekyo nga yenze John oyo mu kaseera kano nga bwe nkugambye nti ebyawandiikibwa bwe baba nga baabiwandiika baafa n'okufa balina ensonga lwaki baabiwandiika babirekawo nga bakimanyi wateekeddwa okubaawo ababisoma bwe babisoma balina okubitegeera zibanga spells kubanga kulaamiriza okuyita obwakabaka bwa Katonda ne bujja ku nsi kitegedde kati olusi tugenda tukenso n'ogamba nagenda mu ggulu biki naye ekituufu eggulu lyerijja gye tuli kakati omusajja ono bwe yajja nze nali neegendereza buli kimu kyonna kubanga wali mu byawandiikibwa yali akatiriza nga gamba nja kujja saawa yonna olina okuba ng'olindirira nja kujja kati nze buli muntu yajjanga nali simanyi Yesu ajja kujja mu kifaananyi kya kinyonyi kyaki wabula nze nali nyaniriza buli kintu oba nsanze kapusi ngako ku kkubo oba nsanze embwa nga yeetaga obuyambi njiyamba oba nsanze muntu oba ki nga saagala mu kisogo gumpiteko kubanga yagamba ajja era nga mulindidde kati omusajja oyo yajjira mu kifaananyi eky'omwoyo era nanjigiriza ebintu bingi yansanga simanyisika capati nanjigiriza nangamba capati olina otekamuko ka baking powder ngano nezimba ngirabe ngano capati nezeyongera nangamba otekamuko ebirungo otekamu ku bukalo otekamu kino najjanga ngano ngamya naye yayogeranga nnyo ku kigambo kya Katonda kuba yatuuka mu restaurant yange yatuna ngalo empanika Bible nebino binali nawandiika byali bya bwa Katonda binali nawandiika ku kisenge amateeka ga Katonda amasakaramentu ennaku za wiiki mu Luganda ebigambo ebimu ebibuulirira ngamba ebintu bino byonna omanyi Katonda konze Katonda mumanyi naye Katonda neekwese segolaba mbonyeebonye banka twanyumyanga naye ebintu eby'omwoyo kati nga ye bwe munyumiza ebintu ebyo nga ngamba nga tuli mu restaurant tewali bantu bali tewali kitunyumyamu ng'abantu angamba naye osoma Bible eyo ajja kwanukula naye gwosinza omumanyi nga yambuuza nga mugamba simumanyi wabula ngoberera ebyo byangamba ngoberera obubonero yangamba nsabe nina okumanya ekigambo kye noonyeza buli kimu kyonna naye ndi nfundikira mbona nangamba
Katonda baba anakuwa akujjako buli kimu kyonna kubanga kati obadde toli mutuukirivu kino kyoyitamu kigenda kubaako wekikutuusa oteekeddwa okuba nga olina ensonga lwaki akuyisa mu mbeera eno. Bigambo ebyo yabingambanga lwa nsonga sayina muntu gwe njogera ne kati ku restaurant nga nkola nnyo sina munda abantu beyo bonna baali bapya gyendi bate ba customer sina gwe nyiza kunyumya naye naye ono omusajja twakalabagana wabula tunyumya ebintu ebikola ki eby'omunda. Omusajja nemba n'okukkiriza nti mu butuufu Yesu yankyalira ng'ayambadde omuntu oyo ddiba ly'omuntu oyo. It was Jesus talking to me kubanga omusajja oyo yayogeranga naŋŋamba lemerako ojja kuwangula. Wano mu restaurant si ogenda okukimalira wabula kkiriza mwoyo kyakugamba ky'oba okola era n'enguma. Omusajja twabya naye ndowooza naku nga 7 ndowooza naye nga yajja nansiikira nako olumu capati kuba yatuuka nandaga buli kimu kyonna kyenzijukire yatwala n'essaati yange. Essaati eyo yali njeru yali plain. Essaati eyo lumu nali njambadde ku lesande naŋŋamba mpa essaati yeeyo nkolage ngeri ki gye tubikolamu. Essaati n'agitwala. Kati olwaddako lwe yajja ne kateni 2 eza gold najja ne chopping board kwe basalira chapati ne flampeni n'ekikanda ne baking powder ne paketi z'enganezi 2 naŋŋamba kati nzize sindika omulundi gumu kubanga togenda kuddamu kundaba ne mugamba ogenda kudda wa naŋŋamba nze nzirayo Kenya kuba nalekayo mukyala wange ne tukuba chapati ezo naye kolwoni naye nga omusajja oyo taba na kyakulya talinaamu ssente takola ki era nga bwatuuka awo asooka nansaba amazzi nansaba n'ekyokulya nembimuwa nze nga sibaamu nakiri kwekuluntaza konna nti ebyokulya byange byakufunamu ssente nga mbimuwa nabirya era netunyumya bulungi ne wabanga agenda nga njagala asibe nakatwale naye nga tatwala kitegedde kolwo lwe twakola ebyo paketi zaali 2 ebyayita byonna naŋŋamba kati nyenze omusajja oyo saddamu kumulaba nabikulekera bino byaleeta nabindekera kati ezo nzirina ewaka ze ziri ne mu mulyango ne mu ddinisa oyo omusajja yazireetera ne chopping board njirina ewaka kuliko dolphin kuliko ebintu ebiriko era gyeri oba wetaaga lumundi gikulaga naleeta n'obuntu obulala bwalinga buyinjayinja nga buli mu giraasi nga butaddemu nga mulimu obuntu akantu kangako kambulyako eri ku studio gye nagenda obuntu obwo yabindekera kati ebintu ebyo yabireeta ndage display ntuufu wentekedde okukola nalinawo akameeza naŋŋamba zino kateni oyina okubantu bakola ekintu nga kiri kirini yalirirako bulungi zino yalirirako bulungi ye byalinga kali yabindaganga bitambala naye nga ziringa kateni yalirirako bulungi bwoti ku meeza abantu baleme kulaba n'abikako bulungi n'ateekako chopping board chapati ozisalira wano wokandira ekintu kibeere smart kwolwo yabikola nga setup eri smart olina kukola booti esigiri bwogikuma girinde ekwate yonayo nebumbujje toteekako flampeni nga wamu tewanakwata kuba chapati wamu tejja kujja nga njigiriza flampeni giteekeko esooka emaleko ebbanga ogyabe nga ennyose bulungi ogiweko amazzi oye nti byonna nga ndi wali anjigiriza naŋŋamba bw'otandika osiika chapati ziteekeko mangu omuliro guli nga kweguli zijje mangu n'atandika okusiika chapati ng'emyuse chapati ng'ewooma ng'erimu akawoowo nange nensiikamu awo nitubeerawo kolo netunyumya bingi nnyo kolo twanyumya netunyumya naŋŋamba golaba enjuba eyo ejja naye weewuunye kiki ekijja nekijja ebikka oluusi netonya nenkuba oluusi nerema okwaka biki waliwo byetwayogeranga bya mwoyo naye omusajja kuva kolo sadda mumulaba besimu ze nga teziriiko oyo twayawukanirawo naye nzikiriza omusajja oyo saamuyisa bubi ate naye ateeka okuba yasiima bwe yajja gyendi kuba simanyi kikyamuleeta simanyi gyeyava simanya ki wayita ebbanga tiri nnyo nenemererwa ku restaurant mukyalo oli owebbala naŋŋamba wano wakulemye kubanga nebyenkola nga tebimmuka nsika buchapati ninfumba nekyayi naye tebisobola sasula $3 nange mwennyini sina abakozi sirina kapito ebyo byonna nga olaba neekutte weekwasi kuki nange nentuuka nenzikiza neŋŋamba wano wagaanye mukama kati restaurant gyekulema omulundi ogwokubiri nenema kati ono mukwano gwange no strain producer naŋŋamba jangu tugende wano eruwafu ninawo studio kuliko engeri y'akaluumu kuliko ne garage okyasooka obeera omwo naye nkutwala nga agenda omanaginga studio eno nkwanjula eriki mukama wange neŋŋamba mukama w'amaanyi kwolwo lwennyini lwe yantwala ssaawa zaali zakawungesanga 10 nanyanjulira Mukaiso nanyine studio bali bamita Mukaiso noba mutarikiro imbi w'amaanyi nnyo yali wakabyera asobola studio foji musa alina birowoozo byakabyere musajja naŋŋamba kiriya tubale tunoonya omuntu ng'oyo ajja atandike sumuzo ne babimpa ebya studio ne bandaganiwa okusula nabi ekitiibwa kya mukama
ntandise olwo nfunye omulimu omulala restaurant eri kati nvaayo kulo lenyine ekiro ntikka ebintu byange mbireeta wano ku studio bampadde garage nange nintandika okuvimba nimanya nti kati no mukama alaika kati wano weka wengenda okubira ndowooza wengenda okubira kumbe singana ebizibu obuuka muntu amu n'ogwate mu kyoto eri mbadde boss netwala kati wano bankozesa nina okukeranjira studio nina osimula ebyuma nina okulabirira buli kaseera ati muntu tajja nabba nina okukakaaga kikiki kakaaga amasanyalaze gavuddeko kakaaga n'ensoka nzirako kati ku studio wano nasigala nfumba chapati mu garage wano zine weeks ezasooka ebintu byange navaayo nabyo kati bana baana ku studio nga mbaliisaawo kibi nabyo byatuka ne biganya ddala kati nembeera nga nfokasinze ku studio kunoonya bakasitoma kuno abantu ngera mpitamu embagamba bana nadda wano nga nfunayo ofunayo wakoze naawe n'ofisaako olusi mukama wabaze mukaisu n'omuliramu awo n'akugula ekikomando nembeera mu bulamu obuzibu ku studio kati nina oluyimba lwange olwo lenkugamba sinaayo mulala naye sina sente zikwaki sina sente zirecordinga ate ne producer oli tanfiiringa tanaba kumfiiringa ono yandeeta no strain kubanga yandeeta naye akolerawo naye waliwo ne producer omulala baali bamuyita maximize nga bakolewo babiri kati tanfiiringa ate oli tamanyi vibe neegaana ey'okurecordinga era tetwali recordinga kati mu bbanga eryo ery'okubeera awo omukyalo ono Landiroodi yanjagala tuli ku studio wano olwo kati baginkwasizza nze njerabirira ebyuma mbirabako ojjukira ekiroto kyange kyakuyimba eriyo nayo nali ngenzeeyo ku lufumba emmere kukola kinga ngoberera mwoyo nalina okukkiriza nondeddwa I am chosen neyambula ebitiibwa byonna byonna ebyalikirooyi biri bye nalimu ebyamasappe ebyokubeera ki kubanga kati bwenagenda eri ku restaurant nafuna lesson entuufu nti omuntu abonaabona towummula tokola kino awo nawona nenzija nga neyambula ebitiibwa nze byensuubira mbu bye byakabi kubanga nali nzimbye erinnya lyange abantu bamanyi nze sitambuza bigere sikola ki boda nga njikuba bukubiza ebyokulya n'ebireete ku nnyumba kati ntuuse nze njoza ebintu abantu kumubaliira nze sebo nga nsala melodiyo n'entambuza ekikomando n'enkola ki kati wonna Katonda andagako nti tosobola nze nkukola ki nze nkukozesa nze nenzikiriza kati tuvuddeyo yonna ampisizayo tutuuse wano ku studio ngamba mukama kati ntuuse ku kyoto kyange najjukira nali muyimbi siri mufumbi kitegeeza wano wandeese wano ndowooza nkoze eki ntuuse kumbe ngwa mu lubabu lw'ebizibu ngwa mu malogo ngwa mu butaagaliza ngwa mu bantu abapya nzize bandabanga opportunist bandanga omuntu azza obbalemesa kitegedde kati studio baginkwasiza waliwo abavubuka abaali bakolyangawo bakutyawo ddiiru zaabwe ntandise obbalinjiriza tandika obbalemesa studio bagindekedde mukama wange ankubira buli kaseera olwo batandika okulaba nganze ow'olugezigezi bavumye nze bakonjedde nze walemererwa wowe kati juke natukamba ndi muyimbi ate abamu nga baali bandako ne ku TV bansekeredde banjereze kati kuyimba kwakulema olina kusiika chapati olina kubeera olina kutusavinga olina kukola olina kuera studio kitegedde nembeerawo nga mutuufu mbeera banzikakkanya buli kaseera manze banaye no mwenze golaba ndi star nakola bino nenkwa nebiri naye lwakubanga embeera gye mpitamu nino obulamu bwe mpitamu nga bwa mwoyo mutemujja bite walemererwa bobanga wakuba ne banno bafiki family kabaliwa bafefe busi baliwa bajostede baliwa babu nga bulogezaako okwogera boti bakuvuma buvumi walemererwa bagamba nedda nze nino olugendo lwe ninasalawo nenzikiriza nganze soke nesonyiwa ebyo soke ntuuse olugendo luno kubanga nalabanga amaanyi sirina wabula netaaga okufuna amaanyi agamalayo era ebyo toyina nga sina bwembaga nti ndi chosen kuba tebabitegeera ate nga nange mwenyini sina babitegeera bulungi nenguma erimu ne tuba tuli awo omukyalo ono Landiroodi yanjagala nnyo kubanga namuliramu obuzibu bwange mukama nafiirwa mukyala wange ate nga naye yali yafiirwa omwami mabega era nga alina abaana be basatu nakitegeera nategeera okuluma kwe natandika okumbuliranga Landiroodi tandika okumbuliranga wali kusudia nga mbago baleka abavubuka ne bakuvuma gwe kola ki funawe ekyokulya ky'abaana bo naawe ekyokulya guma abavubuka baveeko kuba era baali bavubuka nga bali wansi wange nze nga ndi musajja mukulu nkyalo we nanjagala nnyo ng'ayazimbawo ekiyumba n'ebibaawo emanju bavubuka wano mu studio bavaayo ne bagenda wali emanju ne bafuna ekyokunywa buwalagi soda n'ebiti kitegedde kati nze awo nno nga nenjaga nga sinaba natandika kutunda nja yawo nkyali mu layini ya mwoyo ntunda byakulya kati awo ku studio we bitabukira awo eri munda bannemeseza okukola ennyimba restaurant eweddewo nensigalira kulindiranga mukama wange mpaayo 10 ndi akakomando n'okulikodinga sirikodinga kati awo nentandika okusoberwa omukyalo oli nannyamba naŋŋamba nkukwasiza ekiyumba ekyo
kuba oli musajja mukulu abantu abo bakwasaganye naye nga bazibu bajuke bali bamayirungi banywi banjaye banywi bawalaji bayimbi nzate nzize ndi musiwufu nva kuyona ebizibu byange mu restaurant ndabika bubi nnyo sinawe ntandika ba controllinga baba nkwasiza kati ndabira studio n'ekiyumba munaye nembeera waawo kati solution yaliwo yali yakutunda njaga kuba kati ekiyumba bakinkwasiza naye abalimu banywi banjaye bukola walaji oli omukyala yatunda yayina kakabala tunda bia walaji mazi biki abantu bano kati nze nennonya we nefubitika nga nakuyiga kutunda njaye kwe kuyiga kutunda njaye genda kusanga otunda awe nyingirire njaye kati nga bana abavubuka abakolawo waliwo abavubuka waliwo gubayita wakanda amagumba ne bani bendasanga nga bebagitunda naye nga omukyala oli yabakwasaawo bakolerewo bagitundirewo nga yabakkiriza era nga just yalabirira yalinga kugamba afuna abavubuka ndoza nga tulinga abava ku street oba oli awo yali mukyala muntu mulamu kitegera nga tumusanyusa engeri gye tubeera awo ne babikinywamu abantu bakuba freestyle ne bafukuba freestyle ne bamuwagira nga tubeerawo mweyembeera bankwasiza ekiyumba awo amalogo nno we gatandikira bano abavubuka be nasangawo batya nnyo ate Katonda agenda yingirya bizinesi yaffe yenjayi ne baluka batandika okuloganze eddagala nga ndisingana mu ngatto mungatto olusinga ngatto mazire sawa ku studio nga nyingi diri munda ngendo okujja okuyingira usanga mu obuti usanga mu kine bayolanze ebigere abayimbi be baliwo abayimbi ne bana abavubuka abali bakolera waneeno mu kiyumba bali batundirawo enjaye nga tebagala kati nange ntandiso sibe enjaye tandiko ate ne studio nabalemesa kubanga bwe bayingirayo okukola kutula diru zaabwe ate ninga abalabiriza kubanga oli mukama wange yandekawo kati nembera nga mbalemeseza bafundikira batandise kundoka segedde omuvubuka naleetera ddala omuti nga agusibye ogweddogo nga eringa njaye naye nga agisibye mulimu n'eddagala eryobuwunga kitegedde kati eddagala yaliteka mu njaye mu njaye ndowooza nga agisibye njinywe nviireko ddala ekitegeeza bano abayimbi abanywa enjaga ne basuula eddalu babateekeramu ekirala oli akuteekeramu eddogo n'ebigambo byennyini banemuvubuka ali eyo ng'onywa enjaga nze Katonda yanyamba nti wamponya kati sikyagitunda siginywa naye n'okupasinga obupasinze ekiti oli asobola okulamirizaako ebigambo ebikyamu eddogo liryawawawawawaawo mu bayimbi mu banywi b'enjaye kuba kino ekikubwa kya mwoyo kitegedde omuntu bwakiyiwako n'atandika okukinywa ng'alowooza ebizibu bye n'akikupasinga naawe n'onywa ng'olowooza eyo mukwatagana mwina dimension gye muyingiramu ebizibu byonna ne bikutomera mwina ne mutomerega naawe kati abayimbi abasinga bajjeko bannaabwe oli ayinza n'alonda kapinako n'akulaba nga kakaaga okasuddawo n'akalonda n'akatwala ku musawo ne bakufundiza mu njaye omwo n'otandika kuginywa bunywi tongwe tolina kyongamba bikikumbe bakola ki bakuteekeramu ekino mu njaye omwo abayimbi n'abalala abakola ebintu ebyo si birungi kakati nembeerawo ntandika okubuzaabuzibwawo kitegedde mu studio eri mukama wange natandika okuntabukira bintu tobikola bulungi biki wano enjaye nali ngafunangayo 10 abantu nga batandise okungundi ne batandika okubanga tebangulaako oli omukyali yali anjagala ennyo oli mami natandika okubanga naye anfunamu olutwe buli kaseera gwe kakaaga kino wokoze bwoti kakaaga oddugaza wano ngenda kugoba manye ennaku yo wololo ne basanyuka abalogo ne bakola ki ne basanyuka kakati ziba teziri awo nga waliwo producer yajja muganda wa Bawa sijja kwogera linnya lye naye nga muganda wa Bawa kati bwajja yajjera n'omu ku bavubuka abakola mu kiyumba muno ne bamundeetera nze manager ne baŋŋamba ono producer gundi ne ŋŋamba kale oli omulala yali avuddewo maximizing agenzi kati producer oyo ne mwanjulira mu kayiso ne mugamba ono producer ze naye alaka akuba bulungi ajja kusobola ne bakwatagana namugamba atandike n'enkya jje nga atandika okukola wabula akolera anda gwe nti ye ntikiriya ntutandika ne manya kati nange nfunye agenda okunkubira oluyimba kati oyo producer yankolera siinayo mulala naye talukolera waawo aze ayingidde studio batandise ogimuwa era yakeranga ku macyanze nga nongoosa biki natandika najja n'akuba ebibye nange ne mugamba nakayimba kange njagala kalikodinga nangamba mukama waffe yatugamba kasotekako amasanyalaze nze nga nkukubira teyali muzibu nnyo lwa nsonga nalina ebiti nga naye abikola ki abinywa enjaye njaga ng'anywa puleyini fuusa omutunzi w'enjaga fuluku kati ntunda enjaye ne wali music kati olwo akasente kenzija wano mu njaye njagala ntandike n'okulikodinga olwo olwo kati ntandise okuddamu okuba gumite njagala kuddamu kuba muyimbi luli nali ngenze eri mu byaki bya business biganye kati ndi ku studio ono njagala kuddamu kuba ne muwange enjaye yange ku makya mu ttuntu buli wayagalidde ne muguliranga walaji
naye nga tandikodinga nemukolera buli kirungi nantumanga ku maduuka kakaaga jangu ndetire walaji kakaaga jandigeno ndetire ekikomando nga nze infact kimu kyokukonyogera omusajja oyo yankubira oluyimba lwange luno sirinayo mulala nekitwala nebbanga mubufunze mbadde nina ekifaananyi kyenjagala okusiiga oproducer oyo wali omusinga emyaka ng'emeka musingira ddala mwana muto si muto nnyo nti ali mu kibaya wabula nze musingira ddala emyaka mu bukulu ne mu industry kuba industry nze njibaddemu ebbanga musinga emyaka egisuka 10 musinga 10 n'omusobyo 15 kudde waggulu kitegera kati bana abavubuka bakayigirira yantumisegedde muyimbi bwajja tayagala manye sente zamuwadde asooka nakutuma ebweru ne bayogera ebyabwe eringa mutebe bwezewuuba sokogende akutule ki ebibye kati nembeerawo naye nga producer ono mulogo ye yali ndowooza lyeddogo ye mwenyini va kuba naaba ekiyumba baali balogalogono ye ate yali mulala kuba ye bwe yatuuka ye neddagala yalinyokezanga nga taswadde yajja n'enkola ye mbwakoma ekyoto ku studio simanya nayo kyako ennyama mbu bamuya nasanyuka nnyo naleeta abayimbi ebyo nebisooka netubigumira nerandirodi era nga tubeeranga emanju netwegeyamu naye oyo producer yazze nga tekolanga bano abalala lwaki akoma ekyoto lwaki abayimbi abaguzisa ennyama nga mbusewo bwojja okuba hiti asooka nagamba gulayo kiro y'ennyama tugitugenda gyo kyawali ku kyoto ne mulooka munywa wala gyo kwolwo ne munywa wala gi mpaka muyingira mu studio ne mukuba hiti gulayo kiro y'ennyama obuze ku studio tugenda gyo kyesa ku kyoto gyokira wali ne musooka munywa wala gi nga tuyingira mu studio ne munywa wala gi bwayiwako muli mu kyoto bwe munyokeza ennyama bwe mugikalira bwe mugirya ndowooza obanga mukowoloba biki ebyo teyabikola kunze wabula abayimbi be byeyakolangako kubanze kati nkyali talaba lwaki ankolera oluyimba nkyalina omubeera akyalina okuntuma akyalina kumba akozesa ddogo kitegedde kakati ate oli nanyini studio mukaisu ye ati yali musabi nnyo nga tebikwatagana na ddogo kati yo ono omukulu kyeyakola kukyankalanya studio nze nzijja kubwa manager n'ebisumuzo ne babinzijjako luumu gye nali nsulamu ne bagingobamu kakati byongedde okutabuka studio omusajja ono producer nkyankalanyiza kakati n'oli munange yandeeta no strain yanyumiza oluvannyuma nga amaze okugenda kuba yatuuka n'avaawo bwe yayingiranga mu studio ng'omutwe gumuluma buli yakwatanga ku kompyuta nga vibe efa buli yalowoozanga okuleeta omuyiwa ng'agenda ku mikisinga nnyimba z'abantu nga munda wamutama wabeerawo ekimutamyayo n'avaayo nadde bweru kati n'atuuka ekiseera ng'asunadde nga alaba tebitambula ye n'akola ki n'avaawo awo nga waliwo ekimugobye kakati nze bangobye mu nnyumba bisumzo babinzizeeko babikwasiza omukulu oyo olabye amaanyi g'eddogo nze bwe nava mu nnyumba eyo mukyalo oli landiroodi ngeri gye yali yanjagala nga mpadde n'omulimu mu kiyumba kiri yalinako mutabani we Kalumu Mwasiro nangamba sooka osuleko ne mutabani wange oyo nga bwe weeyiya naye sikugambye nti ogenda kwera mutabani we naye teyali mubi nnyo nanzikiriza nensulanga naye Keni ntusulawo kebbanga kati ngera nze saava ku kyoto kyange kyakukola luyimba luli lwa sinayo mulala nze nga nemera ku musajja ono kuba studio ye ekyalo wadde banzijja mu mitambo gyayo nsigadde kukolera mu kiyumba kiri kutunda njaga nokungambwe ensula ne wali wono Keni kati nga kawuzi kensigaddeko nensigala nga mulemerako nemulemerangako nga bwe muwenjayi bwe mugulya walagi nga bwe bamanyiira nga bwazole yatubeera bawo mu vibe duwa teziri busanga mukwasizza ku olwo lumu ng'anywa walagi nga ngamba jangu tugende okukubira oluyimba gwe masiki niyo ki jangu tugende nkuyambe walemererwa ki mugamba kiriya yimbiramu sirinayo mulala sirina nze yimba sirinayo mulala ndi tomanyi babinako nensoka nyimba nenyimba bwagiraawo ogenda okakkana natandika onyiga piano sirinayo mulala sirina nze sirinayo mulala alinga gwe kabaka sirinayo mulala nabibaawo nabiwalaje siga nti bawalaje bamwoyo kale amuwambye okakkana agimaze tugende bwe tukinywemu aye ng'enyuma tetwalikodinga naddamu nanywaka awo byanywako okumala ndowooza ennaku endala nga 4 buli lukya bwe tunolowooza leero tugenda likodinga mpa kino n'omuwa geno ndesi kino n'omuwa mpa kino n'omuwa wayitawo ennaku ndowooza nga 3 oba 4 nampita kiro netugenda nendikodinga oluyimba
tulikodinga kati bigambo byonna nze nga bwe yampa chance nali nawandikadde ebigambo byonna nga nabisengeka nayimba buyimbi byonna ne mbiteekamu ne mbakirana okubanga nali nkyemayi sijjafuna chance ndala oluyimba ne lunyuma soko olunyumbiremu kati soko mpiremu papira kati Sirinayo mulala sirina nze sirinayo mulala alinga gwe kabaka sirinayo mulala sirina nze sirinayo mulala alinga gwe masiya obulamu bwennina abutuwa mukama obugagga bwennina abutuwa kabaka abazadde bolina abakuuma mukama ebirwadde byagobye abiwonya masiya nafukamira ne musaba oluggi nanzigulira era navaayo gye mwammanyira emiziki gyange kati mugiwulira gwe mukowoola ajja kuwulira mukonkone togayala luliba olwo nakujjukira nganze bwe yanzijukira sirinayo bwerute kati tubiyimba ne binyuma nenvayo nga ndi musanyufu sirina memory card sirina flash sirina simu kwagenda kulunteera nakasimu nali sinaako mu ngalo awo nali nasiranira ddala nga n'akamapesa sikalina luyimba ndukozi ng'okuluwulyamu era ninakuddayo munda mu studio kati nkera bukya okuluwulyamu oluwulizi nga nalwo lutalo naluwulyamu emirundi ng'ebiri ngenda okuddayo okunoonya oluyimba ng'oluyimba baaluyiye oluyimba ye yaŋŋamba lwayiise oba waliwo oba producer omulali akutte omanyi wa producer biki mwana ne yeesooza awo oluyimba nga mutuufu lwayiise ate lulimu naye nangamba tujja kuddamu tulukole ndowooza nalowooza nja kulemererwa ne tuddamu awo netuguluba mugulya walaki waayitawo ennaku ndowooza nga 2 nampita kolo twalukuba netuluvoisinga waliwo n'akawala akaali kazaawo bakayita Naalongo nako ne kanyamba ne kateekamu eddoboozi lyako kaali mu studio nako ne kambakingamu uko n'alukola ne mulemerako twalukola olunaku lwonna bwe mugulya walagi bwe mugulira enjaayi bwe mugulya walagi bwe mugulira enjaayi n'alumikisinga n'alumaliriza alumikisinga n'alumpa kati oluyimba olwo aluntera ku simu y'omukyalo oli Landlord sina na simu kwe njodde owuliriranga nange ne mmanya ntono kati tukoze eki twawukanye kakati natandika okukolanga ebibye munda natandika okunyokezanga eddagala kati nze nayambukanga eyo ku lusozi nenfuna akabaani waliyo omuti munene nnyo ogw'omuwafu nasangangako akabaani nenkaleeta nenyokeza awo nandabanga akanyokeza nangamba mpa akabaani ako kumba akabaani ye kansaba si kunyokeza mbu kufunamu wabula ayagala kubuzaabuza ddagala liri yaleetanga eddagala n'alinyokeza lino eryobuwunga olumu nakagwa nako eyo mu nsonda nga bataddemu emmwanyi akantu nga bakasibye nga bataddemu emmwanyi nga bataddemu n'obutiititi nga kalinga ke basalyako n'omusaayi gwe mwana Katonda ali eyo omukulu ono Chosen John sajja muyimbi ate era akola obulango gwe abadde agoberera programs zaffe okuva gye tutandikidde okubanga omulaba wano kisa kya Katonda era nze nzikiriza nti Katonda akola era akyusa buli gwayagadde mu biri ebituufu tupanga studio y'obulango kubanga talent agiina computer twazifunye tulako sound card ne microphone ebyo byonna bibulako emitwalo 35 gyali 15 naye tukole guni nga ali professional software twemegambo linga mutufulumye ekintu sagala muntu kuddamu kuzoleya kitiibwa kya Mukama tukolere ddala 35 omuntu mutugujjuze twemye kubanga ate we tunakola ebyala 15 ndio linzo okulema okufuna kuba otandika butandisa okukola so gwa awulira nti ekimala kimala mbulamu bw'abantu nga bano gwawulira nti Katonda alina waakujja Katonda alina waakuyambidde gwawulira nti naye wandi blessinzeeko banno mu ngeri emu oba endala osobola tuyambako sofa tuuza emitwalo 35 eko software sound card buli kimu tuirete tubyanjule computer njiina wano kubanga ennyumba gyasulamu amazzi gagiyingira teteri safe kyabiterese wano era njja wano ku office mbimuwe olwo tuplanning ekiddako gwagamba nti abantu nga bano tebuba bukulu tekuba kulemwa gwagamba nti tewali ayina kipimo kya bulamu nti gwolemeddwa gwe tonnalemwa gwagamba nti Katonda kwagala Yesu kwagala era gwagamba nti awo omukisa buli muntu era akoleramu abo banyooma osobola twegattako nze nzikizanyi bwe tuvudde wala kubanga bwe tuba tuli mu miliyoni 2
aha studio yaffe otuvudde tuba tuvudde wala tuvudde olaba nno neyo ku studio era nali obulangolo nga mbukola naye nga sirina wenyiza kwogerera ku studio ntikola akalango kubulira okumanya genda kuba ongo ina studio yo mukama mulungi era obressinga naawe bana abakazi b'obudaala simanya ntunda ddagala lya biyenje ng'obasigamu na bwabwerere ngamba sigamu kubanga kakati omulimu n'okuyigiriza abavubuka n'obulango bwennyini anti mune balowooza nti emyaka omuntu okukula age is just a number kale kwegumya ate tonakula sisiri mukadde mukadde be bamanye baali baagala bandabire wali mu kiro ekifaananyi kyalikiro oyo oli ow'amasappe kati bwe mmala okukkiriza ne batandika ate kunvuma buvumi oli mukadde kunkonjera nga bwe nalemererwa nga bwe nakola ki tebaagala kunnyamba abantu bonna buli omu n'atunula eri naye bannaye kibi nnyo bulabongo obwensi eno ojjukirangako at least akatini omuntu ne waba agudde eddalu musuuleko akagoye tomuyitako buyisi weewaawo tugenda tandikiramu episode yaffe endala gwalina kyonna kyolina osobola kitera ku namba eyeyitawo wansi twatuna n'ensi yange mweraba